Okay. Kyenzudde gye tunakira mujja kubanga mwenna muntegedde bulungi. Nakoze akatambi akabadde kawa comment ku speech ya Bobi Wine. Nendaga obunafu bweyina nendaga n'obulungi bweyina nti speech nungi nnyo diplomatically eriraga omusajja omutuufu. Naye nenkulaga dimension endala ey'obunafu bwa speech. Kakati ow'Oluganda wuno n'akola comment n'agamba nti emmundu nga banaagikozesa tebagyogerako mulya mmere ki oba mulya mmere ki. Omusajja ono nno kyebulaba olumu bw'oba oli mu dialogue n'abantu abagezi bw'omegga toluma oyogera n'okirekawo mu bbanga toluma tokomerera nnyo. Agambye nti mulya mmere ki emmundu nga banaagikozesa tebagyogerako. Naye ono yeerabidde nti Bobi Wine bagenda okujja mu ntebe bo bwe baali bagenda okukozesa emmundu bagyogerako nti tugenda kukozesa mmundu era ne kibeera ku likodi nti noonya akalulu bwe munziba akalulu ngenda mu nsiko ng'agamba ogenda mu nsiko ayina emmundu 27 nga ne mu kiseera ekyo ayinza okuba ayita zirina. Okusinziira ku ki? Okusinziira ku mboozi y'Otafiire. Otafiire yagamba bwe baali bamaze okujjako Amini yagamba Museveni nti tetuwaayo mmundu zino zonna nga twegatta. Museveni n'agamba Otafiire nti tulina okuwaayo emmundu tusobole okuba nti tulabika mu maaso nga ddala tumaliridde okuleetawo obwenkanya mu ggwanga. Tetusobola kulemera mmundu tetugenda mu kuteesa nga tugamba emmundu zonna tuzireesa ate ng'ezimu tuzikwese. Kyovola banze mmanyi nga nze magezi gange nti Museveni yali musajja mulungi. Museveni kyali kiraba ekyaweebwa Uganda ekya outliving its time. Nga bw'ogula eddagala mu dduuka ng'eddagala lino ddungi mu kiseera kyalyo naye bwe li expiringa nga bw'olimira okalirawo kati ye Museveni. Nti Museveni mu kiseera kye yali solution y'amaanyi nnyo nga wa mugaso. Ekizibu kya Museveni kulwa mu buyinza nga bwe yakitubuulira nti ekizibu kya Afirika bakulembeze abeeremeza mu buyinza. That's the only problem Museveni gy'alina. Naye olabye bwe baali n'Otafiire Museveni n'abafuuka president. You look at the wisdom. Look at a statesman. Nakyo Museveni nakola akatambira gendo ke mu butambi bwange nti Museveni ayingira ensiko nga wa UPM. Afuluma wa national resistance. Wakati awo mu transition mu kuyigga ensolo waliwo ebintu ebyabaawo ebyakyusa Museveni ne bimuwaata okuba nti kati yafuuka wa resistance. Kyekiri Bobi Wine kye yakugambye nti Museveni ayingira mu mwoyo gwa ggwanga agenda okufuluma nga afunye kiri kye Bobi Wine kye yagambye okubeera nti self entitlement. Museveni agenda okufuluma mu nsiko nga afunye kye bayita self entitlement yali yabyayisemu mu myaka 5 kati nga akyuse. Nkebya gwa ggwanga abitegedde kyebisobola okuleeta ng'ategedde ne bino ebya violence kyebisobola okuleeta kati ng'alonzeewo kino ekyebya violence ng'afuuse wa resistance. Okuvola Museveni taddangamu kwogera ku UPM Uganda Patriotic Movement. Nze ayogera naawe ndi wa Patriotic Voice eddoboozi lya mwoyo gwa ggwanga. Museveni yali wa kisinde ekyaba mwoyo gwa ggwanga Bannayuganda. Kati yabikyusa olaba change Bobi Wine gye yeewazina kati nze sijja kgenda mu nsiko kubanga kigenda kumpa entitlement. Nsafalinga ebizibu Museveni byali mu kuyitamu right now. Kati gobajja n'ogamba nti emmundu nga banaagikozesa tebagyogerako bwe batyo. Oba mulya mmere ki? Obeera weerabidde nti Museveni yagyogerako era n'ayingira ensiko nga taziina na ziina n'azikozesa atandika n'emmundu 27. N'alumba balakisa erimu emmundu n'emmundu ng'agenze kubbamu mmundu. Okwo kwe kukkiriza Bayibuli kwegamba nti okukkiriza okuwangula ensi. Okwo kwe kukkiriza Bayibuli kwegamba nti okukkiriza okuwangula ensi kyobula Museveni mukkiriza ng'alina emmundu 27 yalumba balakisi erimu abasirikale 10,000 ng'ate agenze akozese emmundu 27 amenye store wajje emmundu agenda akozese. Ogamba nti ng'onaakozesa emmundu tebazoogerako nga Besigye abadde azoogerako mu guno omulembe. Besigye Museveni aboogera ku mmundu balya mmere ki? Bakoni balakwena bayitongo abagezezzaako okwogera ku mmundu balya mmere ki gwe Omuganda gy'otalya. That's my point. Kyekiri bw'omala okukitegeera nti bali balina emmere gye balya gwe Omuganda gy'otalya. Bali balina level of understanding gwe Omuganda gy'otandastandinga. Balina level of faith gwe Omuganda gy'otalina olw'okuba civilization nga disadvantage y'amagezi. Nti omuntu omugezi abaliramu abantu bagenda okufa nga Bobi Wine bwe yanalize n'agamba nti oli bamutemyeko omukono ono afudde ono amenyesa amagulu kati bwe mujja mu buyinza you are automatically entitled
nti nga bibyo byemwocha tebinnajja temujja kuva nkoto kyokka ng'ekyamazima kiri nti ng'oli mu gavumenti byocha tebisobola kujja era omaliriza ogaba ne bannyongera ekisanja okitegeera nkole empoomye nalunga yagoya amayuuni okitegeera ebyobufuzi weerekereza n'ogaba nange kati nkomye wano mundeke nkole ki nze ngende era kati najjukidde nekina nakalaka essabagambye George Walker Bush Jr. bwe yeesimbawo kuba president eggwanga ne balirumba ne bakuba ebizimbe bya Twin Towers omusajja gwe yali yeesimbawo naye mu kisanja ekyasooka mu campaign ezasooka ng'ona atandika okuli obwa president George Walker Jr. Bush Jr. omusajja bamugamba ddamu weesimbewo ne George Bush ono Jr. eri agenze n'alumba n'akuba Iraq omusajja yagamba nti sobola kwesimbawo na George Walker Bush wabula tumuleka amalirize bye yatandika okitegedde nagamba tumuleka amalirize bye yatandika kubanga ensi kati etabanguse ye eyatandika olutale yatwala amagye ga America mu Iraq Afghanistan yasobola kati okutereeza ekintu ekyo kye yatandika that is a civilization abo be ba statesman abatanoonya mirimu under normal conditions kati abo be baganda abo be Bobi Wine ba statesmen era nagambye nti kyetaagisaayo emyaka nga 10 demokrasi wa Uganda okukula tuba tulina okufunayo omucuba kati omucuba najja n'akwata ne tumukubiramu ku ngoma awo n'afugayo emyaka ekisanja ekisooka ekyokubiri naga nti akatinze saayiwa musaayi mungi sirina nnyo misango gyakunvuna mulonde muteekeko omuntu gwe mwagala naye kati Museveni alaba yayiwa omusaayi mungi alina emisango mingi mutabani we ate naye ayongedde kukola vulugu naye aba alina omusango kati wabuuza tulagewa okitegeera ate ne nkugamba nti enkula y'ekyenyi yekuwemmwa circumstances of the case embeera eriwo kati gwolaba nti omuganda anaafuga nga abasajja bali balina emisango gyabwe nga balina biki protest vote bwobanga togisakisidinga todewaddeeyo ga nti ogenda giyingiramu okola omulimu okitegeera nga gwe tewaddeeyo kufiirira protest vote kugifiirira kugiyirawo mubiri esakisidinge neekulema neerema golowooza bano baba naawaayo batya obuyinza nga tewaliwo okuteekawo maanyi mu protest vote era nengwa nti byonna byenkugambye bigenda kukola after nga gomaze okulemwa ku protest vote kubanga saagala kugamba nti ojja kulemwa oba tojja kulemwa kuba siri Katonda kakati omuntu bwovaayo n'oduulira aze ngambo anaakozesa emmundu tazoogerako eyo ye civilization y'Abaganda nti omuganda wa mpisa omuganda wa kawoowo omuganda waliwo ebintu ebimu tabyogera kubanga muganda okitegedde omuganda yeewala ebintu byonna sina muganda yeka omuntu yenna omugunjufu kyekiri kyegambye nti omusajja yagaana okuvuganya George Walker Bush Jr. nakasigenda muvuganya nti lwaki nti eggwanga litabanguse luli nali muvuganya nga Twin Towers weeziri nali muvuganya nga amagye ga America tegali mu nsi mu bweru wa ggwanga kati muvuganye nkyanga yatwala amagye bwe mbana formula ki essaabu eno simanyi nkiiko zaatuddemu kuteesa gagendeyo gatya gakoze gatya newe bali kati simanyiiwo nga muvuganya mu Uganda musanga abantu tamanyi na kintu kye kyatandika oli ali mu makati g'ekintu agenda kimaliriza oba takimalirize onaganze nange bakimpe mpa bupi tuli kumpa bupi teri byagamba nti wayi ekintu kati wekiri kati ono yalina okukikola kati ne Uganda weere essaawa zino olaba nti n'abagirimu bennyini ebalemye naye balemeddeko ogwo gwe mwoyo gw'abasajja abatabira ba statesman abatabira consistent mu police eno y'okubeera statesman n'okukozesa obwenkanya all throughout so gwe bwogamba nti emmundu tebagyogerako abasajja aboogedde ku mmundu ne Besigye azoogeddeko azoogeddeko live ku radio n'akugamba nti mmundu kati yeetaagisa era n'akulaga nti ali ready nayo gikwatako gwogamba mbu emmundu tebazoogerako noonyereza emmere bali aboogera ku mmundu gye balya bali aboogera ku mmundu lwaki boogera ku mmundu kubanga bava eri bweru wa Uganda okitegeera bo okujja e Kampala mukisa babanga abali mu America kyokka ate gwe omuganda wa wano waffe oba ani afuga era tujja kuba ffe tuli waffe otegeera ekintu ekyo so kyevula gamba omukyoli ajja kujja afuge mu kisa addeko afuge muhozi bwali entebe aba mukuumi wa ntebe naye omukyoli yajja okuddako ow'eggwanga eddala oba omu Eastern afuge eggwanga ng'ali kumpi n'amagye afuge eggwanga n'emyaka 10-15 civilization emala okukula oba democracy amala okukula tutuuke ku level ng'ati omuntu asobola okuwangula akalima mukwasa entebe mukama ba omukisa nga mulokoka